Jerry olw'obutabafunira era ng'amaze emyezi 9 mu nkomyo e Luzira ng'onaavunaanibwa gwa kutunuza mwana muto mu mbuga za sitaani. Waliwo yakeeyanjula emirundi 5 mu kkooti ya Buganda Road okusomerwa omusango gwe, wabula nga gwongezebwayo buli lwe yeeyanjula. Kino munnamateeka we Timothy Egwalu ate nga naye kiggala akitadde ku kubulawo kwa muntu asobola okuvvuunulira omuntu we ebigenda mu maaso. But kkooti eruddewo emirundi 5 nga tewali interpreter. Omuvubuka asigadde mu kkomera emyezi 9. Egwalu agamba nti awaliriziddwa n'okutuukirira ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu okubaayo omuntu asobola okuvvuunulira Waliwo. Nazze wano to help out naye like ky'omukisa omubi bapushinze badde janinze the issue to 11th. Kyokka bano bagamba nti buvunaanyizibwa bw'essiga eddamuzi okubawa omuntu asobola okuvvuunulira Waliwo. Kati kkooti ne gavumenti ya Uganda tesobola kufuna interpreter omweka awulize deaf yakola omusango mu kkooti. Koza abantu baffe naddala the deaf community babonaabona lwa nsonga tebalina omuntu asobola obavvuunulira ne bategeera ki kye bababuuza. Olw'ekirwadde kya COVID-19 ensangi zino entula za kkooti ezimu zibadde zeeyambisa tekinologiya wa video conferencing ng'abasibe basinzirira mu makomera okuwozesebwa. Obuvunaanyizibwa buffe kulaba nti omusibe atwaliddwa n'ateekebwa wayagalibwa mu kkooti. Abatafuta, abaseesa, abavunaanyi, abajulizi, ebyo byonna buvunaanyizibwa bwa kkooti. Ekirungi nti bamu ku basirikale baffe basomako kye tuyita sign language ey'okuba nti eyamba bano naddala abatalaba oba abatawulira bulungi. Omwogezi w'essiga eddamuzi Solomon Muyita akkiriza nti ddala ensonga eno bagyimanyiiko, kyokka n'agamba nti ekirwadde kya COVID-19 kye kyakyankalanya enzirukanya y'emirimu. Naye oluusi kati ekiseera kye tubaddemu kibadde kizibu nti tubadde mu bya COVID lockdown era ne kkooti zibadde tezitambula nga bwe zirina kutambula. Wabula Muyita akakasizza nti bakukola kyonna ekisoboka okutuusa obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Nsuubira nti emisango egyo n'ogwo gw'oyogeddeko ginaddira mu kiseera ekitali kyawala tujja kuba tusobola okufuna abantu basobola obavvuunulira. Okusinziira ku mwogezi w'amakomera Frank Bayini, abasibe 4 be baliko obulemu ku mibiri gyabwe nga ku bano 5 bakiggala, 3 tebalaba so nga ate 32 bo balema. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.